mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano gyange mwenna abagoberera mu Nabusiro ku page zonna eya Facebook, eya YouTube, eya Olulasangeye n'emikutu emirala gyonna. Leero ndoza mundaba nga ndi mu Ssere era wuuno munozi. Ono Ssere abaana bano abalunda obumyu ennaku zino bamuwa obumyu. Kuba obumyu bulya nnyo Ssere era bumuwoomerwa. Naye Ssere ddagala. Ssere ono liba ddagala kubanga ddagala lya lubuto. Ayoza mu lubuto. Ebikoola bya Ssere bino kati Ssere ng'ono omunoga n'omufumba amazzi agamuvaamu n'onywa. Ayoza mu lubuto. N'ebiwunduwundu ebiyinza okuba mu lubuto abikolako kubanga ate Ssere eddagala lya biwundu. Oli bw'abanga atugeze alwadde nga obanga nambe ntya oli nga afunye ekiwundu addira Ssere ono abikoola n'abikunya n'asiiga wali ekiwundu. Ssere ono lwakuba kati nze mulimu lwakuba nti ndi wa mwoyo naye akwata ku ngoye abaako obuntu buno obukwata ku ngoye buno osigala wamma omuyitamu naye nga ye akukwata ku ngoye. Ekisaaganda kya Ssere bw'oba ng'omunoze nga mungi ng'okisibye wamu tukiyita ekifunfugu naye mu lulimi olw'ekinnansi Ssere tetumwatuukiriza linnya tumuyita akakuumansigo. Mukwano gwange Agnes Namugga muzzukulu wa Kasujja Ebusujja awangalira eyo mu UK. Lino ddagala ddungi nnyo ndikuweereza ndikuzigiridde. Bw'oba olina w'osobola okulifuna oba ng'olina gw'osobola okulituma Ssere bamukuleetere kubanga ayoza mu lubuto ate talaba ku biwundu. Ebikoola bino by'okunya n'osiiga wali ekiwundu ebintu ne bitambulira ddala kinnawadda. Kakati nno nammwe abali kuno ku ttaka lya Buganda okwabo ffe abali mu Uganda Ssere mumweyambise nnyo. Kale kankomeko wano nze mu Nabusiro.